Kale tukulamusako wena ali ku The Still Hope, The Still Hope 2 ejje media n'emikutu emirala gyonna oba akatuuka sooka subscribe ngo like ngo sharing. Nakola leero tugenda kutunuulirako kiki ky'oteekeddwa okuba nga okola singa omulabe agezaako okuba nga akumalawo. Bantu bangi bamaliddwawo mu ngeri ez'enjawulo. Abamu ne bakutuka accidental n'omugamba agenza okwebaka teyasituse. So bintu bingi ebinyigiriza omuntu ebiyinza okuba nga ate bimulya mpola mpola okumumalawo. So kiki oteekeddwa okukola singa oba nga otuuse mu kaseera ako nga omulabe akumalawo mu ngeri emu oba ate endala? Katusabe Mukama oli mulungi, tukuliza ekitiibwa n'amatendo jangu ofuge era olabisibwe mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Kale ojagenda osome Petero ekisooka 5:8, 1 Peter chapter 5 verse 8 atugamba tubeere sober minded, be vigilant, sober minded, watchful na byonna ene kyosobola okuba nga ate okozesa. Naye olunaku olwaleero katulabe engeri gye tuyinza okuba nga ate tukolamu omulabe waaba nga ate atumazeewo. The enemy drags up the facts from the past and reminds us of our former failure. Sitaani ekyakola agezaako okuba nga asika ebyefaanaanyiza okuba amazima. Omanyi waliwo enjawulo wakati wa truth ne facts. So facts zaagala okwefaanaanyiza okuba nga bya ddala naye nga si bye bimu. So agezaako okuba nga ajjayo ebyo ebyemabega ate abireete okukakasa nti bya ddala ate abiteeka mu bwongo obwo. So mu kubiteeka mu bwongo obwo akujjukiza okulemererwa byonna, okulemererwa kwonna kwezoyitamu emabega yonna. Bitwagezaako kino ekirema biwali mu relationship nefa, woyingira relationship yonna omulabe ye kyakola kwe kuba nga ate akomyawo oli asooka kye yakukola n'akulaga nti noono ayinza okuba nga akola ki, ayinza okuba nga ate afaanana ate waatyo. So ebintu ebyo agezaako okuba nga tabijja mu mutwe gwe, era obanga oyagala okukolako ekino nga akomezaawo ebyemabega naye nga takomezaawo ebintu bye wakola n'obeera successful oba by'oyinako obujulizi, aleeta bino bye walemererwa. So biba bituufu, it's fact, oyinza okuba walemererwa naye ate si ge mazima nti olina okuba nga ate olemererwa paka. Ekintu ekyokubiri kyolina okuba nga otunuulira nti the enemy tries to convince us that we deserve to be in the mess we are in. Asana agezaako okuba nga akulaga nti ekyo ky'olimu okideservinga oba osaanidde okubeera mu nsobi eyo, osaanidde okubeera mu mbeera eyo, okitegedde. So agezaako okuba nga akukakasa era n'akujjukiza oba lwakuba wakolawo oti oba lwakuba wakolawo oti kyova olaba oli ki, oli mu mbeera eyo. So akikozesa okuba nga ate akujjukiza n'okulaga nti eyo embeera gy'olimu you deserve it oba ogisaanira. Ekintu ekyokusatu kyolina okuba nga otunuulira, we are unrighteous and unholy and that we deserve has just punishment whatever difficulties he is throwing our way. So era agezaako okulaga nti n'oba okola atya gwe toli mutuukirivu, ogezaako bambi okubeera righteous n'ogezaako okubeera obutuukirivu naye oluusi waliwo obuyitamu. Sitaani ye n'akulaga nti tosaanidde kubeerawo otyo, gwe weetaaga kubonereza. Manyi waliwo abantu abamu batukesa ne bagamba kyakanze ni mwana wa Geyeena leka nyonoonere ddala, naye n'alaba nga omusango akoze eki, agwesalidde. So sitaani ebyo byagezaako okuba nga aleeta nti you are unrighteous, you are unholy, you just deserve punishment. Ate n'aba nga akoze ki, ayongera okuba nga ate atunyigiriza. Naye unfortunately kye tulina okuba nga tumanya nti many believers assist the devil in his effort to persecute them by
being irresponsible or neglect their key areas of their lives. Akitegedde nti naye ate oluusi naffe mu biseera ebimu tuyambako sitaani okuba nga ate atunyigiriza, tumuyamba tutya, twefuula baki twefuula ki tetufaayo oluusi twekolera ebintu nga bwetwagala, tuli irresponsible, tutuuka ekiseera nga we don't care. Ekintu ekyokubiri, we neglect bintu byetuteekeddwa okuba nga tukola, bintu byetuteekeddwa okuba nga oteekako focus, otuuka ekiseera nga ate tobifiirako ddala, especially for instance obufumbo. Anti marriage get into trouble because the spouse never spend time together or doing anything to nurture their relationships. Nti ekyokulabirako ng'obufumbo, oluusi obufumbo bukubwa ne twekwasa sitaani nti yakubye obufumbo. Oluusi obufumbo obwo oluusi oba temwabuwa budde, temufunaako budde mwena ne mutuula wamu, ne mulizoningira wamu, ne muleeta ideas, ne muzikubaganyako ebirowoozo n'ebintu ebifaanagana ki n'ebintu ebifaanagana bwebityo. So buli mubeera awamu ne mubaako bye mukola, you are nurturing. Eno relationship ekula kibala nti ne mu spiritual world oba mu byobwakatonda nti tetuli ku relationship yemu, tetuli ku level yemu mu bwakatonda. Enkolagana yaffe ne Katonda, buli omu alina level gy'aliko. So relationship eyo ekula okusinziira ku budde bw'ogiwadde n'okusinziira ku nurturing ate gy'oba oginurturinga. So for oluusi tetubifaako, olowooza ssente weeziri, there's everything, nobanga relationship yo togiwadde budde, okomekereza nga egudde, ate weegwa ne twekwata sitaani engeri gy'akola ki, engeri gy'atukubyemu. So Christians blame the devil for everything that happens, but the truth is people usually help out the enemy a little along the way. Nti sometimes sitaani ono tumunenya nti kino sitaani, kiri sitaani, naye oluusi sitaani tumuyamba. Sitaani ono tumuyamba okubanga atuukiriza ebiruubirirwa bye muffe. Somehow somewhere tugezaako okuba nga tumuyamba. Kakati njagala owulirize bulungi, twonoona okuyita mu ngeri y'enjawulo, naye ate omulabe ye kyakola kugezaako kukujjukiza. Makes you to remind every innocent mistake made along the way. Ye agezaako okubanga ensobi gye wakola mu butamanya eyo gye yeesibako, era buli saa gyakujjukiza, buli saa gyakuleetera, n'akulaga nti Katonda takusonyiye, n'akulaga nti olina okwenenya, n'akulaga nti okusinziira ku kyokoze gwe tosobola kuba ng'osonyiyibwa. Biki byakola? You are in the mess because of your own dump mistakes. Sitaani aleetayo endowooza eyo mu ggwe n'agamba olaba ekyo ky'olimu okirimu lwakubanga gwe wakyereetera. But sometimes waliwo ebintu bye accidentally, sometimes olaba sitaani ono oba tomanyi bukodyo bwe obugwamu nga totegedde, traps empitirivu. So wobanga toli aware of it, okomekereza nga traps ezo okoze eki, traps ezo ziguddemu, naye ate buli woozigwamu yakiteeka ku ggwe n'agamba ekyo ky'olimu, it's because of you. Lwakubeera Bayibuli egamba nti obutamanya tebukugisaako musango. Oluusi naffe twesuulirayo gwa naggamba ebintu ebiyinza okuba nga bituyamba okuba nga bitugula amaaso ag'omwoyo, tetubiteekako nnyo focus, naye ate ebintu ebitubuza, ebituleetera okuba nga tuva mu kumanya, ate ebyo tubiwa nnyo obudde. Kati sitaani n'atukuba naweya, n'akosa that ignorance okuba nga ate atusuula mu kye tuyita innocent mistakes. Kakati ekirala kyakozesa, you are reaping what you sowed and there's no way for you to get out of this mess. So
akugamba mbu oli kukungula byosize, but in most cases waliyo ebintu bingi bye tuyitamu naye nga sifa ababisiga. Olusi bazadde baffe obutali butuukirivu bwabwe, ntambula zaabwe ezitali nnungi, basinza bakatonda abalala. So ebimu ebintu bye tuyitamu especially ancestral evil foundations si zaffe abazadde baffe, bintu bingi bye bayiseemu oba bye bakoze, ate nga Katonda olusi abibalira ki obutali omusingi ogwo gwe baasimba oba gwe baateekawo nga gugenda gutambula gutuuse ku ggwe, gupenetratinze, gutuuse nekuki ne gutuuse ne ku baana bo. Naye Sitaani wate wagamba nti kyosiga kyokungula, oli kukungula, so n'akuleetera okuba nga akusalira omusango n'otandika n'okukungula by'otamanyi by'otaasiga. Weewa olusi waliwo bye tusiga mu butamanya, waliwo olusi bye tusiga mu kumanya. So but in most cases akozesa nnyo kye tuyita innocent mistakes. Ekyokubiri kyolina otunula nti Sitaani agamba you are paying for your past, oli kusasulira ebyo ebyayita. Waliwo olusi mistakes zetukola mu butamanya, especially ffenna abalokoka nga tukuze. Waliwo ebintu bye twakola emabega nga tetubimanyi, okitegeera nga wabikola gwali olowooza oli ku kituufu, but due to that ignorance eyakukwata mu butamanya, you end up nga wakola ekintu ekyo. Naye kakati wajja mu Kristo okimanyi kyekitegeeza era omanyi na obuzito obukirimu oba punishment ekirimu. Naye kakati Sitaani n'oba obivuddemu ng'olokose yagezaako okuba nga akomyawo biri byamabega nti naye oba wali tonalokoka kino kye wakola ky'oli kusasulira. So ezo okusalirwa omusango ogwo Sitaani byaleeta eri obulamu bwaffe, bituviirako okuba nga ate atumalawo mu ngeri emu oba endala. Ekirala agamba your kids are a mess because you failed as a parent. Bangi Sitaani akulaga nti abaana bo bayononeka kubanga tewakola kyoteekeddwa kukola ng'omuzadde. Weewaawo waliwo still abateefiirayo, abaana ne baboononekako, naye ate waliyo nga you have tried your level best. Naye ng'olusi ensigo eno nga ngambye nti waliwo evil foundation okuva mu bajjajjaffe nga egenda erya ng'olina sooka gikutula. Sitaani agamba baana b'okubeerawo batyo lwakuba tewafaayo. Olusi akozesa n'abantu ba bulijjo. Agamba oyo yalagajjalira abaana yakola ki? That's why these kids are what? These kids are destroyed. Ekirala kyagamba you are going to be bankrupt because you spent too much money on worthless things. Ezo ndowooza nazo zitera okujja, especially ng'omuntu alinako ssente, ssente ne zituuka ekiseera ne zimugwako. Okitegeera? Endowooza ezo Sitaani atera ozireeta n'agamba gwomanyi lwaki oli mwavu, omanyi lwaki ssente zaakugwako, wayonona ssente mu bintu ebitaliimu. Atera okireeta notandika gakale singa saagula kiri, notandika okuba nga odda mu kwesalira mu musango mu kifo ky'okubaako by'okola ebiyinza okuba nga ate bikwongerayo mu maaso. Weewaawo waliwo abaspendinga mu bubi bwazo, n'azoonoona ng'azirina n'atazikozesa bulungi, oba n'atakkiriza Katonda abeere nga aregulatinga ssente ezo gye bali. Naye ate waliwo okuba nga wazifuna ng'okyali mu nsi, tomanyi kyoteekeddwa kukola, kirimu magezi, nga golooza okubeera ku mabiici n'ebifo ebyo ebisanyukibwamu, bye bifo ebigenda okuba nga ate bikuyamba oba kyekiraga nti oli mugezi nnyo. So ekikomekereza nga ssente zikoze ki? Ssente ze ziweddewo. Naye kati Sitaani kyakola kukusalira musango, kukujjukiza mistakes ze wakozesa ssente zonna, n'azireeta n'azikubaawo, n'akulaga nti gwe tokyalinayo ssuubi lyonna, omukisa gwe wagwonoona. So byebyo Sitaani byakutera okuba nga ate atuyisaamu. Ekintu ekirala kyolina okuba nga ate otunuulira, omulaba akulaga you have destroyed all your friendships because you were not what? Faithful friend. Olusi akulaga nti emikwano gy'obadde nagyo ogyonoonye kuba tewali mwesigwa n'ebintu ebirala. Abamu batuukisa gameze sikyalina mikwano, omulabe yankubako emikwano, ebintu ebirala.
kati ye Sitaani akuleeta enyagamba tewali mwesigwa n'atandika okuba nga akusalira emisango lwaki gundi yakulekawo gwe naye ate oluusi gino emikwano n'agamba gino emikwano Katonda agireeta mu bulamu bwaffe nga they are there for a specific time nti tebagenda beerawo for your lifetime ng'abamu Katonda abaleese buleesi for one time help okitegedde abamu abaleese okuyimira nawe mwezi gumu myezi ebiri kakati gwe obateekako amaaso periodi yaabwe kasiteggwayo Katonda gye yabategekera mu bulamu bwo ne bagenda Sitaani yakufeera n'akulimba nagamba kyaka tewali mwesigwa oba wamunyiiza oba olina kye wakola so agezaako okuba nga akusiigira ekifaananyi ekitali kituufu so mu kukusiigira ekifaananyi kye eky'obulimba aba agenda kulya kumalewo mpola so sometimes the devil is accusing us in what he tells you or he tells us. It may be true that you created this mess. You really may be messed up your friendship by not being a faithful friend. You may have spent too much money, and the financial trouble you are in now may very well be your own fault. At all the devil's accusations, yes, may be true. Believe me, he isn't going to make up some. So kati kitegeeza oba okuma obutakutawambuya nti Sitaani ono gw'olaba ebyo byonna byayinza okuleeta byandibanga bituufu emabega mu mabega waayo byali bituufu wali unfaithful oba akozesa bubi financial biki oba ali mu maka omwami omuyisa bubi olina empisa embi naye kaakati obanga walokoka ebyo ebintu byavaawo okitegedde so wayinza okuba nga there is something else naye ng'ayagala kublindingira mu kiri akoleke ng'oli musibo gambe nekirali kanze bufumbo kambuveeko emikwano kangiveeko biki kambiveeko so akujjukiza ebintu eby'emabega ebitagenda sobola kuba nga bikuyamba naye olina okuba nga okimanya nti okusinziira ku Zabbuli ey'ekikumi-mu-esatu olwokuna our God will restore us, deliver us, redeem us, and he wants to snatch you out of the powers of darkness and get you over into his realm of life and light where past sins won't continue to exert its influence upon you. According to Colossians chapter 1 verse 13, you just need to genuinely repent of past mistakes, get your heart right with God, and then tell the devil to flee from you. So Katonda waffe okusinza ku Zabbuli ey'ekikumi-mu-esatu olwokuna wali okuba nga ate atununula okuba nga atuzza bujja okuba nga ate atuwonya okuva mu mitego gyonna n'amaanyi gonna ag'omulabe Sitaani okututwala ate mu bwakabaka bwe obw'ekitangaala era ebibi ebikadde byonna bijja kuba tebikyalina we bikukwatirako oba we biyinza kuba nga ate bifuna obufuzi mu bulamu bwo okusinziira ku Bakolosaayo 1:13 kyoteekeddwa okuba okukola nga ggwe omukkiriza kwe kubanga okwenenya okwannamaddala what we call true repentance okwenenya okwannamaddala mistakes oba ensobi ezaayita n'ozeenenya okwenenya okw'eddala mistakes ezaayita tugamba nti ozeenenyeze eddala kitegeeza nti obutaddamu zikola so omutima gwo gusobole okuba nga ate guli mu layini emu ate ne Katonda ate oyimirire mu buyinza osobole okuba nga ate olagira omulabe okuba nga ava muki ava ate mu bulamu bwo. If you keep dwelling on the accusations that the enemy is speaking against you, your mind, you will find yourself in trouble. You find yourself in troubles. So, have you ever had lions when they are hungry? They roar so loudly that the sound is nearly deafening. Peter says that the devil is a roaring lion. So, Sitaani buli waawogana wati aba kuwoganira failure. You are going to fail. You are going to fail. You are going to fail. So, that is the sound of the enemy. Ye gyagala okuba nga ate afulumya eri
ate obulamu bwo. So don't listen to all those voices. Mistakes ezaaliwo, just if you are truly repented, obwo bwonna buba bukodyo bwa mulabe sitaani bw'aba ategese bw'aba aleese eri obulamu bwo. So what you have to do okubanga n'amaloboozi zizonna endowooza ezivugira mu matuugo osobole okubanga ate ozigoba. Ate n'ekirala, stop being irresponsible and neglect your responsibility or your key areas. Lekera okubeera omuntu atafaayo ali awo, ate n'ebintu by'oteekeddwa okukola obe ng'obikola. Bwe bufumbo, obufumbo buwe time. Marriage needs time. Obufumbo onaalekera obuwa time n'olowooza nti you are wasa because there is money, there is everything, that marriage is going to break. Obufumbo bugenda kufa kubanga olina okubanga obuwa obudde. You have to sit, you have to create time for your family, you have to create time for your husband, for your wife, for your husband. Omulimu tegusobola kubanga ate gumala byonna, sente ezisobola kubanga ate zimala byonna. That's why nti abamu mummwe abaana bamwe boonoonese because you didn't create time eri abaana abo. Obufumbo oluusi bwayonooneka tewabukulyetingira time to nature it, okubanga ate obukuza okutuuka ku level eyo. So abamu muli mu bufumbo obwa question marks. Muno wagenda ogamba aja ngambye ogenda sijagenze, okitegedde kubanga temwabuzimba. Kiringa naffe otazimba musingi oba enkolagana yo ne Katonda, etuuka ekiseera nebeera broken, ebeera easily broken. Naye buli wokola enkolagana ne Katonda newoogwa mu nsobi eri enkolagana eyanguwa nnyo okugamba nti weenenye ekyo kyokoze si kiki, si kirungi, omenyeka mangu mu mutima. Naye bwanga enkolagana yammwe oba omukyalo oba omwami oba gwe ne Katonda nga teri strong, ne wookola ekibi ojja kubeera mu kaye akawaganyala ogambe sijja byenenyaayo, naye lwaki wano wakola ensobi teyeenenya. Nange mwenyini amala kuŋŋamba weenenye nsooke neenenye, okitegeera. Oluusi abamu Katonda wanaŋŋamba weenenye ojja kwenenya. Oluusi tobisaana bitegeera nti kyokoze si kirungi, kubanga omukwano gw'olina ne Katonda teguli as that level wosobola okufuna conviction, okitegeera. Naye obeera nga oli ku level eya relationship oba ey'omukwano eri waggulu, nti gwe mwenyini you feel in the heart n'ogamba jalika nyiiziza munnange, kyalika kyenkoze ki si kirungi. Era byo sitaani byaleeta ebyemabega okukujjukiza kiri byonna togenda kubanga ate okola ki, togenda kubanga ate obiwulira. Era nga olaba mu maka ab'okyalo bajaleeta kino, obuwala bu ex boogere kiri, naye since level yammwe mu relationship erina weetuuse, byonna ojja biwulira obidampinge wali, olemina biteekako ki focus. Naye obanga mulemereddwa okukuza that relationship, buli kye banakugamba ogenda kukkiriza ye kirabika kituufu, kubanga gy'omukoma okuzimba enkolagana yetuuka ekiseera nga ejjudde kye tuyita trust, nga buli omu yeesiga munne. So that's all about Mugala Jamiru mbadde okuba nga ate nkutwalira ddala maaso ku Tish TV gye tubeera ebiseera ebimu. Oba tondabye wano omanya tuli ku Tish TV tugezaako okuba nga ate tukwasaganya bannaffe betwaleka emabega abatamanyi lulimi Luganda. Era wenva wano gye nzira baagaliza olunaku olulungi, mubeere bulungi ate era mweraba.